Allah subhanahu wa ta'ala. Biidhnillahi ta'ala tugenda kutunuulira ensonga 10 eziraga obukulu obw'okuyunga oluganda. Tugenda kutunuulira ensonga 10 nga zonna zeetoololera ku kulaga obukulu bw'okuyunga oluganda mu Busiraamu. Ekisooka anna silata rahim, okuyunga oluganda baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, min al-mithaq alladhi akhadha Allahu bihi al-umam as-sabiqa. Okuyunga oluganda baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, oluganda ddwo lweruluwa okusooka. Oluganda lutambulira ku bantu ba miteeko ena. Omuteeko ogusooka be bayita usulu, abantu abatuzaala betuvaamu, bataata bamaama ne bajjajja baffe. Abookubiri be bayita furuu, abatuvaamu abaana baffe betuzaala. Abookusatu be bayita hawashi. Hawashi be bantu abatulya sayidi ne sayidi, bannyoko ne baganda bo. Wakadhalika ne dhawil arham, abaana abazaalibwa bannyinaffe. Abo bonna bonna bayingira mu badhawil arham, n'abantu abalina oluganda ku bakyala baffe bayingira mu abo. Gy'emiteeko ena egy'abantu abooluganda. Buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatonda n'amuteeka kuno ku nsi, okuva ku bannabbi be yabateeka mu nsi kuno nga bawasa ne bazaala ne bafuna abazzukulu ne bafuna n'abaana ne bafuna n'eŋŋanda. Naye eŋŋanda ezo Allah subhanahu wa ta'ala kiki kye yatulagira eri eŋŋanda ezo? Mateeka g'Obusiraamu galagira ki eri abantu be tulinako oluganda? Ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala okulaga obukulu bw'oluganda nti Allah subhanahu wa ta'ala min al-mithaqi alladhi akhadha Allahu bihi ibadahu mundhu al-umami as-sabiqa. Okuyisa obulungi abooluganda n'okulongoosa gye bali y'emu ku ndagaano Allah subhanahu wa ta'ala ze yakolanga nazo n'abantu okuviira ddala ku mirembe egyatusooka. Emirembe egyatusooka gyonna nga Allah subhanahu wa ta'ala mu ndagaano z'akola n'abaddu ng'abalagira okubeera nga bayisa obulungi abooluganda lwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa idh akhadhna mithaqa bani Israil, jjukira twakwasa endagaano abaana b'ennyumba ya Israil, alla ta'budu illa Allah, okubeera nga tebasinza kirala okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, n'abakadde baabwe okubeera nga babayisa bulungi. Ndagaano wa idh akhadhna mithaqa bani Israila alla ta'buduna illa Allah, la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Allah ganjukira bwe twakwasa abaana b'ennyumba ya Israil oba Abayisirayiri endagaano. Ndagaano ki Allah subhanahu wa ta'ala gye yakola nabo? La ta'buduna illa Allah, temusinzanga ekirala kyonna okuggyako Allah. Wa bil walidaini ihsana, n'abakadde bammwe mubeere nga mubayisa bulungi. Wa dhil qurba, n'abantu be mulinako oluganda. Ekikulaga nti okuviira ddala ku mirembe egyasooka abantu be tulinako oluganda, Allah subhanahu wa ta'ala yalagiranga abaddu abakkiriza okubeera nga babayisa bulungi. Ye point esooka okulaga obukulu bw'okuyisa abantu baffe be tulinako oluganda obulungi, nti yabanga ndagaano Allah subhanahu wa ta'ala gye yakolanga nayo buli mulembe ng'agulagira okubeera nga bayisa bulungi abantu be balinako oluganda, ng'aya gyensomye eri mu suratu Bakara aya 83 ega nti wa idh akhadhna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba. Ensonga ey'okubiri etulaga obukulu obw'okuyisa obulungi abooluganda n'okubeera nga tukolagana nabo mu nkolagana ennungi. Abamanyi baffe batugamba nti okuyunga oluganda kyekimu min dalalati sidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Okuyisa obulungi abooluganda, silatu rahim, okuyunga oluganda, min dalalati sidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kyekimu ku bintu ebyali biraga era ebikakasa obwannabbi bwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yani okuyisa obulungi abantu booluganda, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebimu ku byakakasa nti ddala nabbi era ne bamutegeera nti ddala mubaka wa Allah ne bamukakasa, mwalimu okuba nti bategeera nti mbyaze nabyo mulimu okuyisa obulungi abooluganda. Kyajja kiti ekyo nabbi watandika daawa ye, Abu Sufyani yatambula ng'agenda okusuubula mu bitundu ebyenjawulo. Lumu yagenda ewa Hirkal Azim Rum, yali akulembera Rum, n'amugamba nti waffe wazzeeyo omusajja naye yeeyise nabbi. N'ababuuza Hirkal, kubanga Hirkal yali amanyi mu bitabo byabwe baali basoma nga bamanyi nabbi ebintu ebimu byabeera nabyo. N'amubuuza
nti oyazze wammwe yeyise nabbi maadha ya'murukum bihi kiki kyabalagira n'amugamba Abu Sufyan n'amugamba nti ya'muruna bis-sala atulagira okusaala nti tulina okusaala wal-iffa n'okwessaamu ensa wasilata rahim atulagira n'okuyunga oluganda Hirqal azim ar-Rum bwe yawulira ebigambo ebyo n'amugamba nti huwa nabi oyo nabbi ebyo ebigambo byonna byoyogedde byonna bannabbi bajjanga nabyo n'abanga Hirqal yagamba Abu Sufyan nti ekikakasa obwannabbi bw'omusajja yazze gye muli okuba nti mu byazze nabyo mulimu okuyunga oluganda wakadhalika nembasajja abamujjira ng'atandika daawa fi matla'i da'wati sallallahu alaihi wasallam ng'atandika okusomesa obusiraamu mulimu sahabi aljalil ayitibwa Ambasatu al-Aslami yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti oli mbaka wa Allah n'amugamba ye n'amugamba nti maadha ba'athaka Allahu bihi oba oli nabbi Allah kikyakutumye nakyo n'agamba nti ba'athani bisilati rahim Allah ansindise na kuyunga luganda Ambasatu n'amugamba nti nkukkiriza nekitegeeza nti okuyunga oluganda kye kimu ku bintu ebyakakasa obwannabbi bw'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ekyokusatu ekiraga era obukulu bw'okuyunga oluganda fakad bada annabiyyu sallallahu alayhi wasallama da'awatahu biaqaribihi nabbi sallallahu alayhi wasallama daawa ye okugitandika yagitandikira ku baluganda Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba wa anzir ashirataka al-aqrabin tisa abooluganda lwo abakuli okumpi nekitegeeza obukulu bw'okuyunga oluganda nti buli kalungi konna kasookera ku baluganda daawa y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah yamugamba nti gitandikire ku bantu ba mu nnyumba yo era bwe yayimira ku kasozi Safa n'akowoola ebika by'Abakuraishi kana yuammim wa yukhassis yakowoola ng'oluusi ebika mu bungi ate olulala n'akowoola ennyumba n'akowoola abantu okutuusa lwe yatuuka ku ssengaawe n'agamba nti ya Safiyatu amati rasulillah owange gwe Safiya maama omuto senga wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'akowoola muwala we Fatima n'amugamba ya Fatimatu binti rasulillah sallallahu alaihi wasallam owange gwe Fatima muwala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonna n'awunzika ng'abagamba ekintu kimu nti salni min malillah nsaba oba munsabe mu buli kyonna salni ma shi'it nsaba ky'oba oyagadde fa inni la ughni anka min Allah yawm al-qiyamah sina kyengenda kugasa ku nnaku lw'enkomerero buli kyoyagala okuwa kinsabe nkikuwe nga nkyali mulamu naye sina kyengenda kugasa ku nnaku lwa qiyama yamaliriza ebigambo ebyo ng'abakowoola ng'abagamba nti ghaira wabula wasigadde wakati wange nammwe alqaraba waliwo oluganda olwo nja kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwalwo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutandikira daawa ye mu booluganda lwe mu nnyumba ye ng'ate Allah yakimulagidde kikulaga obukulu bw'okubeera nti tufaayo nnyo n'okuyunga abantu ba famirizi zaffe n'okukola gano bulungi n'abantu be tulinako oluganda era wakadhalika ekyokuna ekikulaga obukulu bw'okuyunga oluganda anna silata rahim صفة من صفات أهل الجنة أن صلة الرحم صفة من صفات أهل الجنة okuyunga oluganda kitendo mu bitendo by'abantu ab'omujjana أن صلة الرحم صفة من صفات أهل الجنة okuyunga oluganda kitendo mu bitendo eby'abantu abagenda okuyingira ejjana kyobalaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali aboogerako yagamba walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abantu b'omujjana bwe yali aboogerako mu bitendo byabwe yagamba nti walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala mulimu n'abo abayunga ekyo Allah kye yabalagira okuyunga lwe luganda wayakhshawna rabbahum ne batya Allah waabwe subhanahu wa ta'ala wayakhafuna su'a al-hisabi ne batya n'okubalibwa okugenda okubeera okubi ku lunaku lwa qiyama eri abantu abajeemera Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amaliza ayati ezo yayogera empeera zaabwe n'agamba empeera yaabo jannatu adinin يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار يغانت empera yabo yagenda kubera jana nga bagenda jingira n'aba abali abalongoofu
mu baana baabwe ne mu bakyala baabwe ne mu zzadde lyabwe nga bamalayika bayingira awali abantu abo buli kadde nga babagamba nti salaamun alaikum bima sabartum, emirembe gibeere ku mmwe olw'obugumiikiriza bwe mwakola, fa ni'ma uqba ddar, ng'ennyumba nnungi ebaweereddwa ey'ejjana. Allah subhanahu wa ta'ala ekikulaga obukulu bw'okuyunga oluganda n'akyogera nga kitendo mu bitendo eby'abantu abagenda okuyingira ejjana. Yetusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ffenna agituwa. Wakadhalika n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yali atuuse e Madina, hadisi ya Abdullah ibn Salam yagamba nti ya ayuha nnas, abange mu abantu, afshu salama, musaasanye salaamu, wasilu arhamakum, muyunge n'eŋŋanda zammwe, wasallu billayli wannaasu niyam, musaaleko ekiro nga n'abantu beebase, tadkhulu ljannata bisalaami, mujja kuyingira ejjana n'emirembe. Waliwo riwaaya endala yagamba nti afsu salama wa at'imu ttaama, naye nze gye mbadde njagalamu ye riwaaya egamba nti afsu salama, musaasanye salaamu, wasilu arhamakum, muyunge n'eŋŋanda zammwe, wasallu billayli wannaasu niyam, musaaleko ekiro nga n'abantu beebase, mujja kuyingira ejjana n'emirembe. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'akakasa naye nti mu bintu ebigenda okuyingiza abantu ejjana mulimu okubeera nti bayunga eŋŋanda zaabwe. Wakadhalika ekyokutaano ekiraga obukulu bw'okuyunga oluganda n'okukolagana obulungi n'abantu betuvaamu n'abantu betuzaalagana nabo, okubeera nti okuyunga oluganda Allahu subhanahu wa ta'ala yagifuula nga min asbaabi tasaa'ul bainana ba'd, y'emu ku nsonga enkulu ennyo gye tukozesa nga tusaba ŋŋana ng'olina ky'osaba munno. Abantu abamanyi obulungi okusaba, buli lwaba akusaba abaako ensonga gy'ateekawo n'amanya nti bwe nkusaba n'ensonga eno ojja kumpa, naga nti muganda wange nkusaba olw'okubanga nakkolera kino, muganda wange nkusaba olw'okubanga nkusaba ku lwa Allah. Omuntu bw'akusaba ku lwa Allah oba olina okumuwa. Wakadhalika n'oluganda, omuntu bw'akusabanga ku lw'oluganda n'agamba nti ekindeese mu maaso go okusaba ekintu kino nkikusaba olw'okubanga oli mwana wa taata wange, oli mwana wa ssenga wange, oli mwana wa muganda wange, naaligenze walala naye nkusaba lwa luganda lwenkulinako, naalibadde sikusaba naye nkusaba lwa luganda. Ekyo abamanyi bagamba nti kullama sa'alaka abdun shay'an lillahi azza wa jalla fa'ati iyah ma dumta qadira ala dhalika wa kadhalika arrahim. Omuntu yenna bw'akusabanga ekintu ku lwa Allah oba n'akikusaba ku lw'oluganda lwakuyinako, ekintu ekyo kimukoleranga okimuwanga obeeranga omulinako obusobozi, okikinako obusobozi. Kyobola Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi, mutye Allah oyo gwe mukozesanga musaba ŋŋana, nkusaba ku lwa Allah, wal arham, mutye n'oluganda. Allah n'akiteeka nga ze zimu ku nsonga enkulu ze tulina okwegendereza n'okubeera nga y'emu ku nsonga bw'obeera osaba munno ekintu ng'ogisimbawo ng'ekintu ekyo ayina kikuwa, kikulaga bukulu obw'oluganda. Ensonga ey'omukaaga ekulaga obukulu obw'okubeera nti tuyunga oluganda n'okukolagana obulungi n'ab'eŋŋanda zaffe n'okubeera nga tubagumiikiriza mu bizibu bye babalina, kwe kubeera nti wa mimma yadullu ala ahamiyati silati rahim, ebimu ku bikulaga era obukulu obw'okuyunga oluganda, taqdimu sharia al aqarib fi jamii al umur, taqdimu sharia al aqarib fi jamii al umur, eshariya ey'obusiraamu, eddiini yaffe ey'obusiraamu, kwe kubanga eky'omukaaga ekikulaga obukulu bw'okuyunga oluganda, yakulembeza abooluganda lwaffe mu buli kintu kyonna. Eshariya yaffe ey'obusiraamu yakulembezanga abooluganda mu buli kintu kyonna ng'eshariya esooka baaluganda. Ekyokulabirako kwekyo fil badli, mu nsonga y'okuyamba okugaba, wal ataa, al badlu wal ataa, okugaba ng'olina ky'ogaba. Eshariya yatunuulira nnyo okusooka okugabira abooluganda. Buli lw'obanga olina ky'ogaba, oba ogaba riziki, oba ogaba bifo, oba ogaba bukulembeze, buli kyonna ky'oba oyagala okugaba, eshariya yasooka kukulembeza baaluganda. Ekyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kye yayigiriza basahaba bonna. Ate si ye yekka, ne Nabbi Musa olaba bwe yali ava e Madiyana ng'akomawo e Misiri, Allah subhanahu wa ta'ala wakati awo yamuwa obwannabbi, naye bwe yamala muwa yagamba nti Haruna akhi, ayi Allah ninawo ne muganda wange ayitibwa Haruna, ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Nasabira muganda wo wannabbi, ayi Allah ne muganda wange Haruna
n'atukana okumutenda naga nti huwa afsahu minni lisana, yansinga n'okwogera ebigambo olulimi lwatufu nnyo okusinga ku lwange. Allah mungatteko n'amusabira ekyobwannabbi. Kati ne nabbi waffe Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi yayigiriza basahaba nti bw'obanga olina kyogaba, bw'oba oyagala kuyamba, otandikiranga ku baaluganda lwo. Lwaki? Kubanga as-sadaqatu ala al-miskin sadaqa, saddaaka gy'osaddaakira omunaku omwetaavu, nabbi yaga nti yeba saddaaka nga saddaaka eza bulijjo. Was-sadaqatu ala dhi rahim, ate saddaaka gy'owa omuntu gw'olinako oluganda, sadaqatun wasila, ebeera saddaaka ate oba oyunza oluganda. Amakulu oba okubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Bw'osaddaakira omuntu gw'olinako oluganda, obeera ofunye ebintu bibiri, ofunye empeera z'okusaddaaka ate n'ofuna n'empeera ez'okuba nti oyunze oluganda. Kyobala basahaba buli eyagezangako okubanga alina kyayagala okugaba, kaana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yurshiduhu ila dhalika, yalinga amugamba kukola ekyo. Kyokulabirako, jaa Abu Talha ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha yajja eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha bwe baba bamwogerako bagamba kaana Abu Talha akthara al-ansari bil madina mala, كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا، يلي أسينغا بأنصار بنا أبالي مدينة السنت يلي أسينغا بغاكا. فلما نزلت قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اتكال يا الله يو بدياما لوكوكا nga Allah agambye tosobola kufuna bulungi, togenda kufuna kwesiima, togenda kufuna muganyiro okutuusa ng'omaze okuwaayo mu ebyo by'osinga okwagala. Jaa Abu Talha ila nabii sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha yajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Rasulallah, obanga omubaka wa Allah, inna Allah qad anzala alayka lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah akusizzaako etteeka nga ligamba nti omuntu togenda kufuna kirungi okutuusa ng'omaze okuwaayo mu ebyo by'osinga okwagala. Wa inna li bayrahau aw bayrahau, naye nabbi nina ennimiro yange eyitibwa bayrahau oba birahau okusinza ku Imaamu Nawawi bwe yagamba. N'agamba nti wa inni tasaddaqtuha lillahi azza wa jalla, njiwaddeyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, arju birraha, nsuubira okuba nti nja kugifunamu bulungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ennimiro Abu Talha gye yali awaayo yali bwe baba bagyogeddeko bagamba nti وكانت مستقبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يلي يولكدي ومزكتي والنبي صلى الله عليه وسلم. era baali abantu mu Madina bajimanyi olw'obulungi bwayo. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، nabbi yajingiranga namu n'anywa n'amazzi agaali gakulukutirangamu amalungi nga kyekifo ekirungi omuntu waawummulira eri mu kibuga wakati. Wakaana mustaqbila li masjidi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, era yali yeeyokedde omuzikiti gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, newankubadde kati omuzikiti gwagaziwa ne baba nga gwagijjawo tosobola gira, naye bw'otuuka e Madina basobola okukubuulira nti yali wano. Ennimiro eyo esinga okuba ennungi ng'omuntu olwali bwe tumanya akeedi, ekizimbe eky'amaanyi, amaaraati nnene. Olina jje wa Imaamu n'agamba Imaamu, ekizimbe kyange ekyo nkiwaddeyo ku lwa Allah kingabire. Kati Abu Talha naye bwe yakola najja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Rasulullah, ennimiro yange ngisaddaase ku lwa Allah gingabire, ogiteekawo wonna wonna Allahu tabaraka wa taala wanaagimpeeramu empeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okumanya ennimiro yali y'amaanyi bwe yakiwulira yaga nti bakh dhalika maalu rabi wakad sami'tu ma qult. Nabbi ekigambo bakh kitegeeza kwewuunya. Nabbi yeewuunya n'amugamba nti eyo nno ye maali ekola amagoba, era nekyogambye nkitegedde era nkiwulidde. Wa inni ara, naye nze ndaba an taj'alaha fi aqaribika, ennimiro eyo gigabanye mu bantu b'oluganda lwo. Bagamba nti faqassamaha Abu Talha radiyallahu anhu fi aqaribihi wa bani ammi, muttafaqun alayha. Abu Talha ennimiro n'atandika ogitematema yennyini n'agiwa abaana ba kitaawe abato n'abantu abaminako oluganda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam olaba yamulungamya n'amugamba nti ekisinga obulungi giwe abooluganda. Wakadhalika ekiyinza okukulaga nti era abooluganda betusookerako mu ggaba. Mukyala wa nabbi ayitibwa Maimuna yalina Walida omuzaana n'amuta. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali tali wuwe. Bwe yatuuka ewuwe olunaku lwe, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'azze wa Maimuna n'amugamba nti balagaka anni, amawulire gakutuuseeko bi anni ataqtu Walida, nti omuzaana gwe nabadde naye namutadde, ndowooza bakitegedde. Nabbi n'amugamba nti aw fa'alti, wakikoze? Qalat na'am, n'amugamba namutadde olw'okufuna empeereza mu kuta abaddo n'okuta abazaana. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti law annaki a'taytaha li akhwalika
lakana a'zama li ajrika kale singa wamuwadde bamaama bo abato kyewalisinze okufunamu empeera. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mweyo hadisi kugamba alinga ategeeza nti akiri omuntu asigale mu buddu kubanga bwe yamuta yafuuka free, naye ate nabbi kye yali amugamba okukola yali agenda sigala nga muddu naye ng'asaavinga abooluganda lwe. Kati nabbi n'amugamba nti akiri waali muwadde abooluganda lwe n'asigala nga muddu naye n'osigala ng'olongooseza eri bamaama bo abato. Ekikulaga nti abooluganda be bakulembezebwa mu kuwa mu buli kintu kyonna bw'oba olina ky'ogaba beera ng'otandikira ku baaluganda lwo. Wakadhalika abamanyi baffe bagamba nti ekikulaga obukulu bw'oluganda fala yajuzu tikraru al-umra wal-hajj idha kana fi al-aila aw fi al-aqarib miskin wa muhtaj. Abamanyi batuuka okugamba nti obukulu bw'oluganda okuyunga famire zaffe n'okukolagana nabo obulungi baga nti fala yajuzu tikraru al-umra wal-hajj, tekikkirizibwa tekiba kirungi omuntu okuddingananga umra ne hijja ng'obikola buli mwaka naye nga mu famire zammwe mulimu abantu abeetaafu. Muyinza okubaamu oli nga yeetaaga kumuzimbira kayumba, muyinza okubaamu ng'oli ayagala kumuyamba ku school fees, muyinza okubaamu ng'oli ayagala just kintu kitono. Abamanyi bonna baga nti emirimu egy'okuyamba abooluganda muganda n'omujja mu muzigo n'omuzimbira akayumba oba n'omusasulira school fees oba n'omusasulira ebbanja mirungi, empeera ezivaamu nnyingi nnyo okusinga omuntu okukola hijja eyokusatu n'eyokuna n'eyokutaano ng'abantu bakulu. Omuntu akola hijja 5, 6, 7 naye nga mu famire mulimu abatasoma, mu famire mulimu ayetaaga okufuna omulimu, mu famire mulimu yeetaaga okubeera nga bamuzimbira akayumba. Kyova olaba eyo nsobi abantu baganda baffe abamu gye bakola kubanga empeera eziva mu kuzimbira muganda wa akayumba n'omuntu ow'omutima omubi bw'ayitawo ne bamuga nti ennyumba gundi yagizimbira muganda we ne bw'aba talina duwaja ajja kukusabira akiraga nti Mungu amusaasire. Lwaki? Kubanga kyokoze empeera zaakyo abamanyi bagamba tataadda ila ghairihi minan nas, wegamba omuntu abantu bangi bazifunamu n'omuyisa amanya nti gundi gwe bamuzimbira n'ayeebaseemu obwebase mu nnyumba y'oyo omufunawo empeera. Wakadhalika n'abantu abalala bafunamu. Wamma empeera za hijja zikoma ku ggwe ate nga hijja ey'okubiri ebeera sunna, wakadhalika ne umra ey'okubiri n'ey'okusatu. N'olwekyo abamanyi bagamba nti kirungi tubeere nga tukulembeza abantu abooluganda mu kubeera nga tubayambako ne bwe babeera nga balina amabanja tubeere nga tubasasulirako. Ekyo kye kimu ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yayigiriza basahaba. Lwala basahabi wa Nabbi ayitibwa Sa'd ibn Abi Waqqas bwe yali agenda okufa yajja awali Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda n'amulambula. Bwe baba munyumyako Sa'd naye yali musajja mugagga nnyo. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamulambula yamugamba ya Rasulallah inni rajulun dhu mali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam azeni musajja ayina ki essente, ndi musajja mugagga ayina essente naye bwe ntunulamu wala yarithuni siraba yayinza kunzikira illa ibnati li kujjako omwana wange gwe nnina ow'obuwala afa atasaddaku nabbi bibiri byakusatu eby'essente zange mbisaddaaka embigabe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba la, n'amugamba nti fashatru ya Rasulallah ngabeko half. Nabbi n'amugamba la, n'amugamba fathuluthu ngabeko kimu kyakusatu. Qala la, Nabbi n'amugamba athuluthu wathuluthu kathir, kale gabako ekyokusatu naye n'ekimu ekyokusatu kingi. Nabbi n'amugamba ekisinga obulungi n'amugamba nti innaka intadhara warathataka aghniya, okuleka abasikaabo abaana bo nga bagagga bali bulungi khairu min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas, kyekisinga obulungi. Innaka intadhara warathataka aghniya khairu min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas, okuleka famire yo abaana bo nga balekedde ebyobugagga ebyo n'otobigaba kyekirungi okusinga okubaleka nga bagenda basabiriza abantu. Nekikulaga okuba nti abooluganda be tulina okukulembeza mu buli kimu kubanga sharia be bantu be yakulembeza. Wahatta ekikulaga okubeera nti abooluganda sharia yakulembeza abooluganda wahatta ne bw'oba ofudde. Abantu abalina okunaaza omuntu ng'afudde be booluganda. Tulabire ku Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina basahaba basinga okwagala nga ne bw'omubuuza kiragamba nti gundi gwe nsinga okwagala. Naye byatuuka mu kumunaaza Ali ibn Abi Talib, Fadl ibn Abbas, abooluganda lwe bennyini be baali mu kumuziika. Nekiraga nti mu kunaaza omufu ne bw'abeera alinako ensonga bwe babeera abooluganda lwe bamunaazizza bagumira ekizibu kye bamulabyeko. Naye bino bye tulonze obulonzi buli omu kyalabye ku mufu kyayogera. N'olwekyo sharia etulagira n'abantu abagenda okuziika abanaaza abateekayo omuntu ng'afudde be bantu abamuyinako oluganda. Ekikulaga obukulu
bw'okuyunga oluganda n'okubeera nti abantu abo tubasembeza mu buli kantu konna. Ekyomusanvu ekikulaga obukulu bw'oluganda, ebyo nabadde nnyonnyola ensonga ey'omukaaga nti abooluganda baakulembezebwa mu kuweebwa, mu kugabibwa, mu kuyambibwa. Obukulu bw'oluganda baganda bange, oluganda teruli mu kuwa kwokka, kubanga bamu balowooza kuwa nti agundi tatuwa, naye oluganda lulimu okukyalagana, okukubiragana obusimu. Kati baganda baffe basinga temuli Uganda betuli nabo, naye omuntu mukubira akasimu, muweereze ka message. Abalala baagala mu WhatsApp kubabeererawo ku mikolo gyabwe n'akulaba ng'otudde nga tayagala ssente zo. Abalala baagala nasiha kumubuulirira, abalala kumulagirira bulagirizi. Oluganda teruli mu kuwa buwi ng'abamu bwe bayinza okukirowooza. La, oluganda luli mu bintu bingi, nga mu byo mwe mulina okubeera nti tubalambula, tubabuulirira, n'okubeera nga tubabeererawo ku mikolo gyabwe egy'essanyu n'emikolo gyabwe egy'ennaku. Ekyomusanvu ekikulagawo obukulu bw'okuyunga oluganda, ihtimaamu sharia بصلة الرحم ولو حتى غير المسلمين. baganda baffe era ekiraga obukulu bw'okuyunga oluganda ekyomusanvu ye ihtimaamu sharia bisulati rahim hatta ghayri almuslimina, bisulati hatta ghayri almuslimina. Esharia yaffe yafaayo nnyo mu kuyunga abooluganda lwaffe, wa hatta n'abatali basiraamu nabo tulina okubeera nga tubafaako nnyo n'okubeera nga tubayunga. Omuntu omu ayinza okulowooza ndi bwe twogera ku kuyunga abooluganda tugamba basiraamu bokka, naye n'abatali basiraamu. Ebimu ku bikulaga ekyo kwe kubeera nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yali agenda okusisinkana abasajja abaali bavudde e Madiina ng'agenda kutandika okusomesa obusiraamu, baamusingana mu hijja, abaasooka bajja 6 n'abaddako baali 12. Naye okusisinkana abantu abo nabbi agenda kusomesa busiraamu, naye omu n'ekyo ng'agenda yeekweka, abantu tayagala bategeere nti asomesa busiraamu. Naye yagenda ne taata w'omuto ng'ate si musiraamu, yagenda ne Abbas oba Fadl ibn Abbas, yagenda naye era ye yasooka okwogera. N'abagamba abasajja abaali bavudde e Madiina nti ono agenda kusenguka agende gye muli, naye munaamukuuma, munaamubeererawo, munaawaayo emmaali yammwe n'abantu bammwe na buli kimu yawone aleme kufuna buzibu. Weewuunye nabbi gwe yagenda naye teyali musiraamu. Nekiraga nti bwe tuyunga abooluganda tetwogera ku basiraamu bokka, wabula twogera ku bantu bonna abakulinako akakwate, wa hatta n'abatali basiraamu, nti olina okubeera ng'obayisa bulungi era okolagana nabo mu nkolagana ennungi. Era ekikulaga obujulizi ku ekyo kye njogera ye Asma binti Abi Bakari. Asma binti Abi Bakari yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti ya Rasulallah, nina maama wange omuto naye andeetera ebirabo neki Nabbi muyunge maama wange. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali tannaba na kumuddamu, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ye yanakula n'amugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala la yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Yamugamba nti Allah tabagaanangako okuyisa obulungi abooluganda abo abatabakosa, abatabagoba mu mayumba gammwe, abatabayinaako obuzibu mu ddiini. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yawulira aya eyo n'amugamba nti swiri ummak, genda oyunge maama wo obeere nga okolagana naye bulungi. Awamu n'ekyo nga teyali musiraamu. N'olwekyo abooluganda tukolagana nabo bulungi wa hatta ne bwe babeera nga si basiraamu. Kye kimu ku bintu ebiraga omuntu amanyi oluganda lwe. Era ekyomunaana ekitulaga obukulu bw'okubeera nti tuyunga oluganda kwe kubeera nti suratu rahim min asbaabi sa'at fi rizqi wa barakatin wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahmahu. Nabbi nti omuntu yenna awulira nga ayagala okubeera nga Allah amugaziiza mu byenfuna, Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu yenna ayeetaaga okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amugaziiza mu byenfuna bye, wa yunsa lahu fi atharihi. Naam.
once we come back online naam kwetuli muganda affe mikize kubanga system ya Uganda kwetyo ashabubaka banange nga tubagambe kweza kuzwanduza election oluvanyuma tubaddeko Ramanzani yatagaranyemu yatawanyemu aleka ali back now naam naam tugende maaso naam doktor tugende maaso naam tubadde tugamba nti ekimu ku bikulaga era obukulu bw'okubeera nti tuyunga oluganda ezimu ku nsonga ezireeta obuwangaazi obuwanvu n'okuleeta baraka mu bye tukola mbaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti man ahabba an yunsa lahu fi atharihi man ahabba an yubsata lahu fi rizqi omuntu yenna awulira nga yagala Allah amugaziize mu byenfuna ye wa yunsa lahu fi atharihi abeere nga amuwa n'obuwangaazi obuwanvu falyasil rahimahu abeere nga ayunga oluganda lwe baganda baffe abooluganda bano mulimu abantu Allah subhanahu wa ta'ala beyafuula beyawa embeera ennungi ntero kigamba baganda baffe mu tawuni wano bwemba mbasomesa nti mulimu abagagga muffe ng'oteeka mu motoka emitwalo 15 naye nga mwannyoko ayina kakiyosiki atunda gonja nga kapito we yenna gw'ayina emitwalo 5 mitwalo 4 era nga mukazi wattu bw'atunda n'atundako 2-3 nga nti Allah yamuwadde nnyo baraka okutunda 2-3 subhanallah naye nga gwe mmotoka onywa amafuta gokka mitwalo 10-15 lwaki toyambyeko ku mwannyoko abala baganda baffe banyinaffe gye baafumbirwa togendangayo tolambula tomanyi byonfaako oyinza n'okumutuukako ng'ekisajja kyamukuba ne kimugjamu amannyo maamuwa ekisajja kiyaaye ne kimukuba ne kimugjamu amannyo oyinza n'omutuukako ng'ebigambo tebikyamuva mu kamwa tatasula omukyasajja yankuba lwaki togenze n'olambula ku mwannyoko kubanga abantu abo betwazaalagana nabo Allah tabaraka wa taala beyagera tubeere nabo mu mbeera yonna be baganda baffe be banyinaffe ekyo kikulaga obukulu bw'okuyunga oluganda nti wa hatta n'abatali basiraamu nabo tulina okubeera nga tubayisa bulungi ekyomunaana ekikulaga obukulu bw'okubeera nti tuyisa bulungi abantu b'enganda zaffe oba okubeera nti twewalira ddala okubakosa n'okubayisa obubi n'okubeera nga tubawalana abamanyi baga nti muadatul aqarib okukola obulabe ne bubeera mu famire ng'abantu b'effamire temutambulira wamu mulina obukyayi obw'olugenderezo mulina obulabe wakati wammwe kireeta ebizibu bingi ekimu ku byo abamanyi bye baayogera ebiva mu ekyo kwe kubeera nti omuntu bw'abeera tayunga luganda sababu linuzuli bala kyekimu ku bintu ebireeta ebala nga laana ebikolimo bya Allah tabaraka wa taala wa adam ijabati dua n'omuntu asobola okusaba Allah tabaraka wa taala nga tayanukula kusaba kwe lwakubeera nti takolagana n'abantu ba luganda lwe wakadhalika n'ebintu ebirala mbaka sallallahu alayhi wasallama yatugaana okukola obulabe wakati waffe abooluganda kubanga ekintu ekyo kiina ebizibu byekireeta n'okujja emikisa mu bulamu bwaffe mu mpolampola nga tetumanyi Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba omuyizi we bamuyita Said ibn Jubairi yamuga nti la tusahibu qati arrahim omuntu yenna gw'owulira nti takolagana baaluganda lwe akutula oluganda tomufuula nga mukwano gwo fa inni wajadtuhu mal'unatan fi kitabillah fi 3 mawadhi'a kubanga nasiŋŋaana mu Qur'ani nga Allah yamukolimira emirundi 3 omuntu akutula oluganda Allah yamukolimira mu Qur'ani mu bifo bya mirundi 3 ekimu ku bifo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fahal asaytum in tawallaytum أن تفسدوا في الأرض وتقطئوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الله قال فهل أسيتم وين بدي إن توليتم بمنابرانغا مكبي يا مبغا أما كل يلي يقول لك الصحابة وكفا مجهاد نايونغرا كيشا إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أنت مجا كبيرا مونوني كنسي مجا كبيرا أبانتو أبونونا منسي وتقطعوا أرحامكم إلا مجا كبيرا أنت مفوسا أبانتو أباكتلو رغاندا أما كلو omuntu okubeera nti akutula oluganda kyekimu ku bintu ebibalibwa nti ayonoona mu nsi okutula oluganda naye Allah bwe yali amaliriza yaga nti ulaika alladhina Allah bwe yakolimira fa asammahum wa a'ma absarahum Allah n'abafuula nga tebawulira ne bw'oyogera bino tabiwulira n'amaaso talaba
Allah subhanahu wa ta'ala yabakulimira aya endala eri mu suratu Baqara nga yabakulimira ne aya endala eri mu suratu Ra'd Allah subhanahu wa ta'ala nayo yabakulimira. Allah subhanahu wa ta'ala walladhina yanqudhuna naba baqtula walladhina yanqudhuna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar. Allah subhanahu wa ta'ala nti balina ekikolimo era balina ennyumba embi. Era basahaba bannabbi bonna balinga bakimanyi ti omuntu bw'aba takolagana ba luganda lwe byasaba tebyanukulwa. Abdullah ibn Mas'udi yabanga mu halaka ng'asomesa eya Qur'ani oba ng'asomesa hadisi za Nabbi. Naye lumu bwe yamala okusoma yagamba nti anshidukum billah, mbalayira Allah, qati'ur rahim falyakum minna. Omuntu awulira nti yetakolagana ba luganda lwe ayimuke atuveemu wano we tuli. Fa innana nuridu an nad'u rabbana, fitwagala kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna abwaba as-sama, ate emiryango gy'eggulu murtajja yani mughallaqatun duna qati'ir rahim, eri omuntu akutula oluganda. Amakulu byasaba tebyanukula wa Allah. Yagamba nti buli awulira nga takolagana na famire ye atuveemu, ffe tugenda kusaba Allah, twagala Allah atwanukule. Naye omuntu akutula oluganda byasaba tebyanukula wa Allah. Era ne Abu Huraira naye yali akimanyi, yagamba nti kuntu uharriju ala qati'ir rahim hatta yaquma minna, nze nalinga nkaluubiriza omuntu akutula oluganda nga muterawo embeera enzibu okutuusa lwayimuka n'atuvaamu n'abeera nga atuviira. Ebyo byonna byonna bikulaga obukulu bw'okubeera nti tuyunga oluganda. Abantu bangi twakulembeza bakyala baffe ne batugoba ku nganda, abo nabo gye bali nga bakyala baffe buli kimu yalabula, mukyala yayogera. Naye okulaga obukulu bw'abantu b'oluganda, kankuwa ekyokulabirako kino kiri mu mirimu ya byabusika. Era bwe tuba tufunye omukisa nga tukomyeyo okusoma byabusika, ebyo tugenda kubigaziya. Naye kankuwa ekyokulabirako olabe nti abantu b'oluganda lwo bazito nnyo okusinga mukyala wo. Senga omuntu afa n'aleka mukyala we nga talese ba luganda lulala, talina mwana, n'aleka omukyala, n'aleka n'omwana wa muganda we omwana wa muganda we omusajja omulenzi. Bw'oba ofudde ng'olese abantu babiri, tugaba tutya ebintu ebyo? Tukwata kimu kyakuna kyetuwa mukyala wo. Allah tabaraka wa taala kyeyamuwa irrubu, tumuwa kimu kyakuna. Olaba obuzito bw'abantu b'oluganda lwaffe. Omwana wa muganda wo omulenzi yaliwo, bali babiri. Senga tugaba millions 10, kimu kyakuna tumuwa millions 25. Omwana w'obulenzi asigaddewo tumuwa baaki, ekisigaddewo kyonna tukiwa omwana w'obulenzi. Ne bw'oba olerose mukyala wo ne mwannyoko muzito mu Busiraamu kusinga mukyala wo. Newankubadde abantu bayomba ebintu twabikola ne bba wange mwali ludda, omukyala ayinza n'okutabuka, naye shalira singa oleka mwannyoko ne mukyala wo, era tukwata kimu kyakuna ne tukiwa mukyala wo. Omwana omuwala mwannyoko ne tumuwa haafu, then wasigalawo millions 25. Eshaliye tugenda mu babu radd ne tujjawo era millions 25 ne tuziddiza omuntu asembedde okumpi n'omufu, tugenda okunoonya asembedde okumpi n'omufu ng'era ye mwannyina ne tumuwa sente. Mu bufunze mwannyoko ne mukyalawo, mwannyoko ye muzito okusinga mukyalawo. Newankubadde bakyala baffe balina emirimu mingi batukolera, naye oluganda luzito okusinga bannyinaffe. Baddu ba Allah tabaraka wa taala, kaifa nataamal ma al-aqarib alladhina yusi'una ilayna. Namba 10, tuyinza tutya okukolagana n'abooluganda lwaffe abatukosa, abatuyisa obubi? Kubanga ekyo nakyo gye kiri ng'abantu bakikomplainingako, bagamba nti abaganda baffe kirungi, tutegedde obukulu bwabwe, tulina obbayisa obulungi n'okubayunga n'okubalambula n'okubayambako. Naye ne mu booluganda mulimu abatuyisa obubi, mulimu abatukosa, mulimu betuyamba nga tebatuyamba, mulimu gwokulagana naye obulungi nga sente z'omuwadde atazitwala mu balogo. Abaffe oyo ye tumukoze tutya? Ekyokuddamu kikino omuddu wa Allah tabaraka wa taala. Ekisooka, abooluganda olwo nabo bantu baganda baffe, laisu anbiya ma'sumina, si bannabbi nti bakuumibwa tebaguwa mu nsobi. Kadi yata'arraduna lizzalali, nabo baseerera. Wakad yasduru minhum al-isaa, nabo basobola okukosa ng'abebbali bakukosa, kubanga abantu bangi baga nti bw'oleeta abooluganda mu mulimu bajja kutubba, saagala kukyawagana. Naye n'abalala batubba, batali baganda baffe. N'abatali baganda baffe batuvuma, n'abatali baganda baffe batuwaayiriza, n'abatali baganda baffe batuloga. Kati abantu abo tukolaganye nabo tutya? Nsooka okuwa amagezi gamu nti ruuhu at-tahammul was-sabru wal-afu was-safhi min adabi nubala. Abatukulembera abalongoofu abanene
mu bintu bye balina kye bayita tahammul kwegamba omuntu kwesacrificinga ku lw'abaganda bo nobeera nga kwegamba ogumira buli ekijja n'oguma noga nkasooka embabeererewo mulimu baganda baffe abatukosa naye si ffe bebasoose okukosa kankuwa ebyokulabirako bino nga tugenda okumaliriza ekyokulabirako ekisooka nabbi wa Allah ayitibwa Yusufu alayhi salatu wassalamu kesso emanyikiddwa bulungi mu Qur'an yekyasinze okubeera ennungi bamukosa ne bamutuusa ku extent ennene ey'okuba nti bamwagaliza kufa aveewo ne bamusuula mu luzzi n'alondebwa n'agenda mu nsi y'Emisiri n'akulira eyo n'afuuka kabaka ne batuuka okuba nga bagenda nga beetaavu ate eri Yusufu era bayingira awali Yusufu nga bo tebamutegeera nti ye Yusufu mu bufunze naye kyenjagalamu okutuukako bwe batuuka awali Yusufu yabagamba mugende muleete muganda wammwe Biniyamini ne bamuleeta Biniyamini Yusufu yali mu pulaani ya kumusigaza era n'asala amagezi n'amusigaza n'agamba nti onabbye katumusigaze kesso emanyikiddwa bulungi mu Qur'an naye bwe yamusigaza baganda be bano okumanya baali Yusufu tebamwagala baali bamuyisa bubi baali bamuliisa akakanja ku ssaawa eyo nga Yusufu amayibaga abatafsiri nti wayita emyaka 40 okuddamu kusinkana Yusufu naye bamusinkana pulezidenti kabaka nga yalina amagye yagaba emmere abantu bonna baddukira gyali naye bwe yabala abaganda be n'abawa emmere n'asigaza Biniyamini n'abagamba nti onabbye naye bwe baddako wali wabbali bagamba ekigambo Yusufu n'akiwulira ne bagamba nti iyasriqa bw'abeera nga Biniyamini yabbye faqad saraka akhun lahu min qabl ndaba ne muganda we Yusufu yali mubbi naye yabbako ekigambo ekyo Yusufu gwe boogerako tebamanyi nti ye Yusufu essaawa ewayise n'emyaka 40 naye bakyamusojja era bamuwaayiriza obubbi bw'ataakola timaga nti faqad saraka akhun lahu min qabl Allah atuga nti fa asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum Yusufu ekigambo ekyo yakimira n'akisiikira n'akikweka n'atakiboolesa n'atakibabuulira kigambo kikyasiikira Allah yakitugamba yagamba nti Yusufu yafuna mu mutima ekigambo ekigamba nti antum sharru makana wallahu a'lamu bima tasifun ne bantu mmwe muli babi naye khassa Allah yasinga okumanya bimwogera Yusufu teyaba blaminga teyayogera bingi ekikulu ennyo mu ebyo Yusufu yatuuka okubanga bonna abayise nabaga nti mugende muveeyo mukomewo mwenna agenda ondeetera abantu bamwe famire yammwe ne basisinkana Yusufu n'abaleeta mu bulamu obulungi n'abaleeta mu bufuzi ne bafuuka abantu ab'ebbeeyi Emisiri naye Yusufu bwe bamuwa omuzindaalo okwogerako eri baganda be yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba ebigambo bino nti yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala wajaa bikum min albadwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati neebaza Allah okuba nti abaleese n'abajja mu kyalo oluvannyuma lw'okuba nti shaytaani yali etabudde wakati wange ne baganda bange n'agamba shaytaani ye yatawula omusango n'aguteeka ku shaytaani n'agujja ku baganda be era baamugamba ku ssaawa ekyo nga bategedde nti ye Yusufu baamugamba nti istaghfir lana rabbana tusabire Allah tusonyiwe istaghfir lana tusonyiwe n'abaga nti la tathriba alaykum alyawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin sina musango mbavunaana Allah ajja kubasonyiwa ate ye musaasizi asinga abasaasizi abamanyi baali bagera ku kiso bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yawa Yusufu obulungi bw'omutima n'obulungi obw'okungulu naye weeteeke mu ddaala eryo baganda bwe bakosa era bakoze buli kintu naye gumiikiriza ekirungi ekiri ewa Allah kyekisinga ekyo bwe batonnamatira Abubakar Siddiq yasoowagana ne muganda we omuto baali bagatta bamaama nga bamuyita Mistah ye yaleeta amawulire ag'okuwaayiriza Aisha mukyala wa Nabbi nti yali akoze ebikolwa eby'obuseegu amawulire ne gakyankalana Madina yonna n'ekyankala ne Nabbi ebintu bimusobako naye Allah bw'amala okussa baraata Aisha nga yeesambisiza Aisha radiyallahu anha nti talina bikolwa bya buseegu bye bamutemerera Abubakari yanyiigira muganda we Mistah n'amugamba nkugobya waka nekyembadde nkuwa sikyaddayo kukikuwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abiyingiramu n'agamba nti wala ya'tali ulul fadli minkum wassaa ayyutu ulil kurba wala ya'tali ulul fadli minkum wassaa tageza ne yeerayirira omu mu mmwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yagaziiza wala ya'tali ulul fadli minkum wassaa ayyutu ulil kurba okuba ntagenda kuddayo kuwa muntu gw'ayinako luganda tageza neerayira ntagenda kuddayo kuwa muntu gw'ayinako luganda ayyutu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah ayyutu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Allah yamaliza aya yo ngagamba wal ya'fu wal yasfahu musonyiwe
ate mubijje ne ku mitima. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, mutimagala Allah kubasonyiwa. Amakulu mutimulina nsobi. Abubakar n'ajiwa nabbi n'agamba nti bala inni uhibbu an yaghfira Allahu li, nange njagala Allah okunsonyiwa, n'empeera gye mbaddemu ngenda kumwongeza sikyamugobye n'amusonyiwa. N'olwekyo abooluganda tubasonyiwa ne baba batusobezza ne tubaddiramu ne tubazza kubanga be baffe. Ekyokusatu ku kyo era okulaga nti abantu abo tukwatagana nabo tutya. Waliwo sahabi jaa rajulu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, yajja omusajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya rasulallah inna li qaraba, nabbi nina abooluganda, asiluhum bayunga wa yaqta'uni, ate bo bankula okutusa. Ahlumu alaihim wa yajhaluna alayya, mbakwasa kisa ate bo bankwatamu nkwate teri ya buvunaanyizibwa. Ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, nongoosa gye bali ate bo boononye gye ndi. Ahlumu alaihim wa yusi'una alayya, mbakwata na kisa ate bo bankwasa wa yajhaluna alayya, bankwatamu nkwate teri ya kisiru bwe yakyogera. Kati kikyanoonya we out nabbi kumugamba nti okoze lekeraawo naawe ogezezzaako, naye wulira nabbi kyeyamuddamu yamugamba nti inkunta kama kulta, bwe kiranga kituufu ddala nga bw'oli, fakaannama tusifuhum almalla, obeeranga bo bw'oyiira olunyata. Wala yazaalu ma'aka min Allahi dhahiran alayhim ma dumta ala dhalika, era gwe Allah tagenda kulekeraawo kuyamba ku bantu abo ebbanga ly'onoomala ng'okyali bw'otyo. Amakulu nabbi yamugamba nti sigala ng'obayisa bulungi. Teyamugamba nti baveeko kuba bakunyizizza bakukosezza, la abada, yamugamba sigala ng'okyagenda bw'otyo. Fudayl ibn Iyadh y'omu ku bamanyi abanene ab'obusiraamu, yayogera ekigambo ekikulu ku booluganda. Yagamba nti man talaba akhan bila aibin asha au baqiya bila akhi, omuntu yenna anoonya okuwangaala n'oluganda lwe. Man talaba akha bila aibi, ng'anoonya waluganda ataliko kamogo, asha bila baqiya au asha bila akhi, agenda kubeera mu nsi muno nga talina waluganda, kubanga abooluganda nabo baba bantu balina obumogo nga naffe bwe tubuyina. N'olwekyo tugezeeko okubeera nga tubazza n'osiŋŋaana abooluganda nga tebasobola kutuula ku kijjulo kimu, nga nti babasula bw'atuula ku mmere eyo nze sigituulako, nga tebasobola kuyingira mu nnyumba emu, bw'ayingiramu ennyumba sigiyingiramu, nga tebasobola kutuula ku mmotoka emu. N'osiŋŋaana abooluganda, wa ashaddu min dhalika wuquu'u sihr baina al-aqarib, abooluganda okutandika okulogaŋŋana. N'owulira nti babasula ate aloga mwanyina nanca, n'owulira nti baana bannanca tebagenda wagundi, ekyo kyekisinze okuba ekibi, abooluganda okutandika okulogaŋŋana. N'osiŋŋana famire endala ate nga bo bali mu tanaafusi, kuvuganya, sisobola kumuyamba ajja kunsinga, sisobola kumuyamba, la abooluganda. Wa hatta ne bw'obeera ng'otunuulidde mu mbeera yaffe ey'obulijjo, bwe mbeera mulina maama mwe munabirira nga muli basatu, nga mwenna muli bulungiko, n'omuyamba n'abalala ne bamuyamba, kyewali badde okola omu mukikola bangi ne kivaawo. N'olwekyo mbakubiriza baganda bange abasiraamu mwenna gye tuli, abatuwuliriza, abatugoberera, okubeera nga tufaayo nnyo okutunuulira famire zaffe gye tufa. Baganda baffe bangi abali ku daruso eno temuli mu Uganda, naye okubeera gye tuli abantu baffe tugezeeko okubeera nti tubaweereza ka message. Abalala baagala just mutwalo, tayagala ssente nnyingi, abalala baagala kukuwuliza ng'omubuuzaako kyokka, kubanga oluganda luno nalwo lukolima. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Aisha radhiyallahu anha yagamba nti oluganda Allah subhanahu wa ta'ala yamala okulutonda yaluteeka ku arushi n'alugamba ekyo kyekifo kyo. Tosiimye okuyunga buli anaakuyunga n'okukutula buli anaakukutula, ne lugamba nti bala nsiimye. Era nabbi yagamba nti lugamba Allahumma awsil man wasalani waqta'a man qata'ani, oba Allahumma man qata'ani qata'ahu Allah wa man wasalani wasalahu Allah. Oyo yenna nnyunga Allah amuyunge, oyo yenna nkutula Allah amukutule. Ekigambo oluganda okusabira okukutula bimaana kubeera nti Allah ajjawo baraka mu mirimu gyo, Allah ajjawo baraka mu bulamu bwo, Allah ajjawo baraka. Idhan biidhnillahi ta'ala ebyo ebigambo mu bufunze nga ngezaako okufunza bye bimu ku nsonga ekkumi ezitulaga obukulu obw'okubeera nti tukolaga bulungi n'okuyisa obulungi abooluganda lwaffe. Ebimu ku bisinga okutabula abooluganda al-ghibatu wan-namima, ifsha al-kalam bainahum, abantu okutambuza ebigambo byebimu ebisinga okutabula. Naye mutuule mubeere nga mubikkaanyaamu, musonyiwe ebigambo abaana baagundi babijje waagundi babitwale waagundi, ne babijje waagundi babitwale waagundi. Baddu ba Allah tabaraka wa taala twegendereze, abantu baleeta ebigambo naye oluganda kigambo kinene. Baganda baffe ku duniya ne ku akhira bagenda kubeera baganda baffe, wa hatta ne mujjana. Allah subhanahu wa taala yagamba nti walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay'.
abantu abaali abakkiriza ne famire zaabwe ne baganda baabwe n'abaana baabwe ne babagoberera mu bukkiriza, Allah agenda basinkanya ku lunaku lwa qiyama. Allah agenda basinkanya abantu abo betulaba abalungi nga tetubalinaako luganda, si be baffe. Abaganda baganda nti omubi ewuwo, era abaganda baganda nti nanyini kibi yakwata awawunya. Kyobulaba omufu ne bagambye nti abooluganda ffe tulina okumunaaza. Nanyini mufu yakwata awawunya. Abooluganda ffe tunaaza omufu. Abalungi betulaba mu makubo si be baffe, tuzze bano abaffe, tukolagane nabo mu kuyambagana nabo ne mu mbeera endala. Nga Sheikh Nsanja ndowooza n'atera okumbulya obudde bwe nkomekereza nabo, baadde bangambye essaawa emusimanyi maliriza mmeka, naye nga maliriza n'ekigambo ekya tarbiyatul awlaad, okubeera nti okulera abaana. Bino byonna byetwogera okuyisa obulungi abooluganda lwaffe, baganda baffe, bamaama baffe, ensibuko yaabyo ebiseera ebisinga abaana baffe twabalira tutya endera y'omwana mu Busiraamu. Kubanga okulera omwana n'omukuza bulungi kuliko fadhulu ey'amaanyi. Waliwo omuganda waffe Dr. Ndaba ali n'omwana, abaana abo betulina ebibala byaffe, ebyengera byaffe ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde. Kubanga omwana kirabo nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera mu Qur'ani, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah yalina obufuzi bw'eggulu n'obwensi, atonda nga bw'aba yagadde, yahabu liman yasha'u inatha, awoyo gw'aba wadde Allah n'akiyita kirabo, hiba, akuwa ekirabo eky'omwana asobola okukuwa nga babuwala bokka. Wa yahabu liman yasha'u dhukura, asobola okukuwa ab'obulenzi bokka. Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, asobola okukuwa n'akutabuliramu ab'obuwala n'akuwa n'ab'obulenzi. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, ate Allah afuula oyo gw'aba yagadde nga mugumba nga tagenda kuzaala ku mwana, kubanga Allah mumanyi era musobozi. Naye abaana abo tubalize tutya baganda baffe? Abaana abo tubakuzizza tutya? Kubanga baliko empeera nnyingi. Kyobalaba Hasani bwe yalabanga omuntu ng'azadde omwana naye yamusabiranga ebintu bino. Abamu baga nti nabbi yakyogera naye nga riwaaya esinga obulungi obutuufu zigamba Hasani al-Basri yagamba nti omuntu bw'azaala omwana tumusabirenga, tugambe nti barakallahu laka fil mawhubi laka, Allah akuwe baraka mu kyengera ekyo kyakuwadde. Barakallahu laka fil mawhubi laka warzuqta birra, Allah akuwe n'obulungi. Ekigambo birru ismun jami'u likulli khairi, akuwe buli kalungi konna mu mwana oyo. Washakartum alwahiba, era mbeere nga mwebazane Allah, mwebazizza Allah bawadde omwana oyo. Wabalaga ashudda, nsaba Allah omwana oyo ambatuusire emyaka egy'obukulu. Ekyengera eky'omwana tukisabira. Ekyengera eky'omwana mu tarubiya y'omwana bw'oba oyagala aveemu omwana w'Obusiraamu, omwana w'Obusiraamu tumusalira aqiiqa olunaku lw'azaaliddwa. Omanyi olunaku olw'omusanvu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kullu mawludin, buli yenna omwana abazaaliddwa, murtahinun bi aqiqatihi tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Omwana abeera nti kugamba asalwako ekkoligo mu muzibula y'Oluganda, abeera n'ekkoligo naye limusalibwako olunaku olw'omusanvu lwasalira aqiiqa. Ne tumutuuma erinnya, ne tumusalako n'enviiri, ne tumusaddaakira. Ne tubeera nga tutuuma abaana amannya amalungi. Okutuuma abaana amannya amalungi ze zimu ku tarubiya ez'Obusiraamu. Abaana ne tabatuuma amannya agati malungi kubanga amannya galondoola bannyinigo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kutukubiriza okulera abaana n'okubalabirira obulungi yayogera ebigambo bingi. Olumu hadisi ya Aisha, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man kana lahu bintani, omuntu yenna ayina abaana babiri. Eyo hadisi Nabbi yajogera olunaku omukyala omunaku lwe yajja, omukyala omunaku yajja awali Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ne Aisha waali, n'asaba Aisha ekyokulya ng'alina abaana babiri, omulala n'amutuuza eno, omulala n'amutuuza eno. Omukyala oyo bwe yasaba Aisha ekyokulya nga Aisha talina, Aisha n'amugamba ninawo entende emu, n'agimuwa. Omukyala oyo n'akwata entende n'agiyuzaamu ebitundu bibiri, ekimu n'akiwa ono, ekirala n'akiwa ono. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti man kana lahu bintani, omuntu yenna bw'abanga alina abaana b'obuwala babiri, fa ahsana birrahuma, n'abakuza bulungi, wa allamahuma, era n'abayigiriza bulungi n'abasomesa, faqad awjaba Allahu aljanna, Allah bamukakasizzaako kuyingira ejjana. Riwaaya endala yayongeramu ne bannyina, riwaaya endala sahabi nti yamubuuza ate nabbi ayina omu, nabbi n'agamba nti n'abeera ayina omu. Nabbi n'aleeta baana ba buwala, era Sheikh Ibn Baz yagamba nti nabbi olowooza otya yayogera ku baana ba buwala, olowooza otya ku muntu alongoosezza eri abakadde, eri maama we,
olowooza otya ku muntu alongoosezza eri abaana ab'obulenzi? Nabbi yayogera abaana ab'obuwala kubanga ebiseera ebisinga be baagala okufaako ennyo, ate okufaayo okw'enjawulo ku baana ab'obuwala beetaagisa mukeeyo ey'amaanyi. Naye kasooba olongoosa gye bali n'obayisa bulungi n'obasomesa bulungi, Allah aba amaze okukakasaako ejjana gye nsaba Allah abeere ng'agimpa nammwe. Waliwo hatta ekibala ky'abaana, ekyengera ky'abaana okumanya bakulu nnyo gye tuli mu famire zaffe. Mbasuubiza okuba tujja kusomako ku system nidhamu al-irth fil Islam, ebyobusika mu Busiraamu bitambula bitya, naye ne kino kankyogere era nakyo kigwa mu kkowa eryo. Okumanya abaana baffe kikulu nnyo gye tuli. Abantu abasikira omuntu ng'afudde bali 25, naye ebiseera ebisinga basigala 5, naye abataano bano mwe muli abaana baffe. Abaana baffe tebavaamu mu byobusika, naye abalala bonna 2 bavaamu, naye abaana tebava mu byobusika. Era si kirungi baana baffe kubeera tubakuza tubalangira nti ebino mbadde nkolerera mmwe, lwaki mweyisa bwe muti, lwaki mubyonola. Abaana abo Allah yabafuula abaana baffe. Mu njigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ennungi kwe kubeera nti tubayigiriza mirimu, tubayigiriza bya kukola, kubanga abaana be bamu ku bantu abatava mu byabusika byaffe mu mbeera zaffe zonna. Okumanya abaana kikulu. Allah bw'aba akuwadde ekyengero ekyo, wahatta ne bw'oba omwana akufuddeko najjulukuka mu bulamu buno obw'ensi, Allah era akuwa ta'awidh, akuddizaawo ekinene. Waliwo hadithi ya Amr ibn Asi, Abi Musa al-Ash'ari yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti idha mata waladu abdi, omwana w'omuddu wange bw'abanga afudde, amakulu Allah ng'akuwadde ekyengera ky'omwana, omwana oyo n'akufaako, qala Allahu lil malaika au yaqulu Allahu lil malaika, Allah agamba bamalayika be ng'omuntu afiiridde omwana nti akhadhtum walada abdi, omwana w'omuddu wange mumukutte, amakulu mumusse afudde, wa huwa alam, nga Allah atakimanyi bulungi. Ne bamugamba nti bala, n'abagamba nti akhadhtum thamarata fuadihi, mumuggyeko ekibala ky'omutima gwe, qalu bala, ne bamugamba nti ye. Fayaqul Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti madha qala abdi, omuddu agambe atya bw'amaze okufiirwa omwana. Ne bamugamba malayika nti istarja'a, sabara wastarja'a, hamidaka, akutendereza, hamidaka agambe nti alhamdulillah, wastarja'a n'agamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, amakulu n'agomenkeza nti Allah yamupadde ate Allah yamututte. Fayaqulu Allah addamu n'agamba malayika nti ibni li abdi baitan fil janna wasammuhu baita alhamdi, omuddu wange bw'aba agumiikiriza nga muggyeko ekibala ky'omutima gwe, n'agamba nti nze nkikoze, mumuzimbire ennyumba mu jjana etuumibwe ennyumba ey'okutendereza Allah, ebeere ng'emuweebwa. Lwaki? Allah amuggyeko omwana n'abeera nga agumiikiriza. Abaana baffe baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala tulina okubafaako nga bakyali bato, mu kubasalira aqiika, okubasaddaakira, okubatuuma amannya amalungi, okubasomesa mu bifo ebisinga okubeera ebirungi. Abantu bangi olwaliro bafuuse kye bali olw'okuba nti abakadde babafaako. Abantu bangi bafuuse ekizibu olw'okuba nti tarubiya teyali nnungi. Abaana baffe, abantu abasinga mu maka bali mukaayana. Omuzadde omusajja agamba omwana alina kusomera eno, omuzadde omukyala agamba omwana alina kusomera eno. Abaana abamu tulina obuzibu baganda baffe abasiraamu kuba nti olina abaana ab'omukyalo ono, ate olina abaana ab'omukyalo omulala, n'osiŋŋaana ng'omusajja omu abaana benna babe, alemedde okubeera okukitegeera nti bano abaana bonna bange, nina okubeera nga nzijawo olukonko wakati w'abaana, n'osiŋŋaana abaana abeeri n'abeeno nga tebakolagana, n'ofa ne bajjayo ebitala. Abazadde abamu beekubiira wakati w'abaana, n'asukkulumya bano n'abawa, bali n'atabawa. Waliwo sahabi yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti ya Rasulallah, nahaltu ibni hadha ma kana li au wahabtu ibni hadha ma kana li, Nabbi omwana wange ono muwadde kino ne kino ne kino. Ndoza yali awa Nu'man ibn Bashir. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagenda okulaba ng'ebintu ebiweereddwa omwana bingi. Nabbi n'amubuuza nti alaka waladun siwa hadha, olinayo abaana abalala abatali ono? Qala bala, n'amugamba Nabbi mbalina. N'amugamba nti akulluhum wahabta lahum mithla ma wahabta hadha au akulluhum nahalta lahum mithla ma nahalta hadha, bonna obawadde nga bewadde ono? Qala la, n'agamba nti ala abamu sibawadde. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwaya zijja mu makubo mangi, awamu yamugamba nti fahal yasurruka an yakunu fil birri sawa, bwe kikusanyusa abaana bo bonna okuyisa obulungi? Qala bala, n'amugamba ye.
n'amugamba nti fashhadu bihi ghairi fa inni la ashhadu ala jawri. Ebyo noonya omulala abijulira zisijulira bintu birimu kwekubira. Lwaki abaana abamu basukkulumya ku balala? Ono n'omuwa ate bano n'otobawa. Riwaya endala yamugamba nti nabbi yabuulira, yagamba nti nabbi yabuulira umma yonna naga nti ittaqullah, mutye Allah, wa'adilu fi auladikum, mwenkanyenkanye wakati w'abaana bammwe. N'olwekyo ne kitegeeza nti abazadde abamu mu ndereeteri ennungi okulema okubalansinga wakati w'abakyala bammwe n'abaana bammwe, okubeera nti abaana abamu byana ate abalala abamu be baana. N'obanga gwe ogenda okufa ng'omaze okubeera ng'otandiseewo okuliyeetinze adaawa, obulabe wakati w'abaana bo. N'olwekyo baganda bange Abasiraamu, mu bimu ku bye tulina okukola okulera abaana baffe mu ndera ennungi, okubeera nti abaana abo tukola ki? Tubenkanyankanya mu kubawa, okuggyako woolaba nga waliwo ekyetaagisa okusukkulumya omu ku balala. Gamba ng'okubeera nti waliwo ayeetaaga okuwasa, waliwo abeetaaga okubeera nga balina obuzibu obw'enjawulo. Ekyo kikolebwa tekigwa mu mbeera yakubeera nti oli azaamaanyizza abalala. Waliwo atuuse okuwasa, omulala tennatuuka kuwasa. Waliwo yeetaaga obujjanjabi, omulala teyeetaaga bujjanja. Ebyo tebigwa mu eryo ekkobe. Naye abantu okusukkulumya abamu mu baana bammwe abalala ne mbassa wansi, si mpisa ya Busiraamu, bye bimu kubivaako eŋŋanda zaffe okuzireka nga zikutuse nga si nnungi. N'olwekyo baganda baffe abatugoberedde olwaleero omusomo guno, tubeebaza okubeera nga mutambudde naffe okuva we twatandise. Omusomo gwaffe gubadde gutambulira ku kigambo ky'okubeera nti tuyunga eŋŋanda zaffe n'okubeera nga tubayisa bulungi, kubanga abantu be tuwangaala nabo bano be bavaamu society ennungi. Bwe tubeera nti famire zaffe ennungi, be tukulembera bajja kuba balungi, be tukola nabo emirimu bajja kuba balungi. Tugumiikirize, twesonyiwe, waliyaafu waliyasfahu. Batukosa kituufu, naye omuntu asinga okubeera omulungi y'oyo amanya nti baamukosa naye kkakkanya ku lwa Allah naga nti nze mbasonyiye, tuddemu tutambule ng'abooluganda. Ebino bya dduniya, enkya tugenda mu kaburi, enkya tugenda kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Maliriza n'ekigambo kino ekya tubeere nga tusobola obaolyawo okufuna ku bibuuzo ebinaawerako. Seeka Nsanja obwedda mulinze ne Dokita babeere nga bambuulira obudde bwe mmalirizaako naye tebannaba kunnyega. Naye kammalirize ne kino. Fiikum barakallah. Kammalirize ne kino ekigambo kya waliwo sahabi wa nabbi bamuyita Sammath ibn Qais, abaga Thabit ibn Qais, oba omukubo. Ya dharaba zawjatah fakasara yadaha, yakuba mukyala we n'amumenya omukono. Bannyina b'omukyala oyo ne bagenda eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bamugamba mwannyinaffe bamukubye ne bamumenya omukono. Nabbi n'abalagira okugendayo, ne bagenda ne basingana nga ddala kituufu omukyala yali akubiddwa n'amenyebwa omukono. Ne bakwata mwannyinaabwe ne bamuleeta awali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne bamugamba nti mwannyinaffe ne embeera gy'alimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atumya sahabi yo, n'amugamba nti sahabi n'agamba mugende mumuleete, ne bamuleeta. Bw'atuuse awali nabbi sallallahu alaihi wasallam, bwe bamutuusa awali nabbi, nabbi yamubuuza ekibuuzo kimu nti kam asdaqta, omukyala ono wamuwamba hali ka sente mmeka? N'amugamba bweziti. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti bakuwa amahale go ge wamuwa, watalliquha tatliqa, omutoluta temuddamu kubeera mwenna, kubanga eyo tewakyali mpangala nnungi. Kiki njagala mu kapointi ako? Abaataakiriza mwannyinaabwe okutuusa okumujja mu kizibu ekyo baali ba luganda lwe, bano abaagenda okumulambula. Naye baganda baffe gye bali tubalambula, tubawuliza. Abalala tuli batuukako nga mutuufu mwannyoko gwe wakulira naye si yeye, oba muganda wo nga si yeye, oba taatawo oba maama wo, ate abo membaabi awulo guna gusa omulala ogw'abakadde ate gwo gwa njawulo. Naye ng'oluganda kwe lutandikira ku maama ne bataata n'abaana be tuzaala ne bannyinaffe ne baganda baffe. Ezo z'eŋŋanda zaffe bwe tubanga tuyamba. Hijja ey'okubiri n'ey'okusatu gikolere muganda wo, giwe muganda wo, zimbiramu muganda wo, tandikirawo muganda wo omulimu. Tubeere nga abantu abo edduwa ze banaatuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda okuyisiza abeere nga ateeka baraka mu bulamu bwaffe. Mmaliriza nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusonyiwa ebitusobako ng'abatonde, atuwe okusonyiwagana wakati waffe Abasiraamu ffenna ne baganda baffe, abantu be tulinako eŋŋanda, tubeere nga tulongoosa gye bali n'okubeera nga twekkakkanya gye bali. Abamu bagaana okukakkanira baganda bo olw'okubanga mukulu, nga ye kye kimugaana. Aganja osobola kwetoowaza gyali, nze mukulu, yaahi Allah ye mukulu okusinga ggwe. Allah baba atulagidde ebya Allah bye b'okulembeza, obukulu bwo bukkakkanye ku Allah subhanahu wa ta'ala, bukkakkanye ku mateeka ga Allah. N'olwekyo nsaba Allah atuwe obukkakkamu,
atuwe okusonyiwagana mu famire zaffe, atuwe okulabirira abaana baffe n'abantu baffe obulungi, atuwe empangalo ennungi ku dunya ne ku akhira, abeere ng'atutta ng'atusiimye, abeere ng'atuwa ejjana al-firdausi al-aala. Era nyongera okwebaza baganda baffe abali Bungereza n'abali awalala abatugoberera mu musomo guno. Enteekateeka eno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'agibateera mu baraka, abeere ng'agiteeka ku miizaani y'emirimu gyammwe emirungi olunaku lwe tugenda omumusisinkana. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا زنيو شيخ تبع الله وكتيوا atusemu abo abalabirira bulungi oba banyweza eŋŋanda era abakoze obulungi abaana naye nga sheekh bwe yanzanyusa barakallahu fiikum afiikum barakallah ensasula ekyamu ojja kutambuza miti barakallahu fiikum jazakumullahu tugireyo entandika abireza ebibuuzo nagenda kusoma omulala alina ekibuuzo kya olwogenda ku sisitimu y'okusimu yo n'okoona o waliwo oluzaamu yohan n'okoona kapeesa kushaku bakali Esimu dokitabuza nnyo n'okwebaza mukadde waffe avuddewo Sheikh Sejjala barakallahu fiikum bigambo badde birungi. Dokita alina ekigambo ky'agambye nti Musa alayhi salaatu wassalaam yasabira muganda we wa minisita waj'alni waziran من أهلي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. نعم. Kigambo ekyo ssebo Dr. Rashidi olwaleero abantu fwe bwe tubanga tulina gye tutuuse nga mu alina amadala gatutaddeko ate twongera beewala aliatubirenga sebo nawulirayo munne yeesimbawo abeewuwa enfujjo muwowoolulu ate ne yabeera nga wowamulala olabira ddala nti kitegeeza nsanja weesimbawo abeewo omukyalawo bonna ab'oluganda baganda bonna obulungu bateeka okukola balina kutandikira ku ggwe. bagamba nti obutalina kyasobola temumuwa be bakuba kampeyini Allahu akbar. tugende ku bibuuzo naye omuntu obuuza ekibuuzo beera very brief bampina eddakiika ati nowa osologera mu kyalo n'okibeera ng'okola ki ng'okiwandiika. Waliwo abuuziza nti nze kasome mu kyatumiga owa ab'emikono kyabuuza nti waliwo obujulizi bwonna oba okwazinira omwana ng'azaalibwa Naam. mu kyatu. Naam, ekigambo ky'okwazinira omwana hadithi Imam Ibn Qayyim rahimahullah yagireeta mu Tuhfatul al-Mawlud ekitabo kyekyo, wakadhalika ne Imam Ahmad abamanyi abamu bagihassana ne Sheikh Albani yagihassana ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalagira Fatima okubeera nga bazinira mu kutu kwa Hussein okwaddiwa amma okukima esswala ekyabamanyi kyebaawukanako, okukima esswala mu kutu okwaddi ekyabamanyi kyebaawukanako, naye wa amma ekyokwazinira mu kutu okwaddi waliwo hadithi ekikkiriza wallahu alam. Naam. Barakallahu fiik. Seeka Abubakari ab'ebibuuzo bawesse abawanise emikono. Yes. Unmute yourself. Now, Amanda, please unmute yourself. Yes. Ekibuuzo njabo ne gyosinzidde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Mwana Michan. Naam. Barakallahu fiika Sheikh. Tweyanzisa omusomo gwaffe. Sheikh otusomesezza okuyunga Oluganda n'okulongoosa enkolagana yaffe n'ab'eŋŋanda. Naam. Naye Sheikh watyanga bagamba ofubye nga w'osobola okulongoosa eri ab'eŋŋanda zo. Naye ng'ate kwegamba ebintu bye bakola tebikwongerayo. Kwegamba nga ebintu bye bakola ate ebikutuusaako obulabe. Gwe ng'oyongera kulongoosa naye ng'ate bongera kukola bintu bikutuusaako obulabe. Okugeza nga Sheikh bw'ogambye nti oyinza okuba olina ebirungi noyagala ogabaneko nabo. Katugeze oyinza okuba ng'ovudde wano ogenze ku Kampala obaddeko n'engoye oba n'ebintu bye batwalidde naye ate ne bayisiriza ate mu bintu ebyo bye bawadde ne baba nga abamu beeyambisa kugamba embeera etali nnungi. Kati katugeze nga okukola shere abakozi beeyambisa ebintu ebyo bye bawadde oba okutta essente n'ozibawa essente ezo zennyini zobawadde ne baba nga ate balina ebikyamu nazikolako okulaba nga ate obulabe bukutuukako. Naam. Seeka Abubakari mbadde nteesa tuweeyo ab'emikono nga basatu kubanga okuteri inshallah
muganda ffe byandaala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusinzidde n'ekibuuzo. Sheikh, ekibuuzo ekyange mbadde mbuuza singa Allah mpa ekyengera ky'omwana naye mba nga sifunye busobozi bumusalira akiika mu bbanga erya wiiki ery'ennaku omusanvu. Ekibange bwe mba asobola okikola nga wayise ebbanga ery'ennaku omusanvu nga kikoze nga liyiseemu kirimu obwa haramu, ekiba tekirimu bwa haramu kisigala kizitowa kyekimu oba kiba tekizitowa kyekimu? Barakallahu No. Dubai, sorry. Naam. kakati tukozi yesu obudde butuuse naye nga inshallah tugezeeko okulaba tukola ki. Kale tugezaako nnyo okuwa bannaye bannaffe abatabuuzaako obusiibuuzo naye tujja fuba okulaba nti twafuna kyansi ebuuza bizirrahman. Hafusobireke unmute yourself, hafusobireke buuza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Nakwange nti nzizera ekiyinza okuba ekibuuzo kyegenda okubuuza nga shekh yabadde yakyogeddeko naye shekh ayogedde wano wabadde abayiza kanye tuwaberawo olina okututinga abaana ekwali naye byo tutegeera waliwo abaana abamu ng'osanga nti omwana mugonvu gyali akuwuliriza ate ng'omulala bannange nga wambirigo surely naturally oba tosobola kubatreatinga the same kubanga onaakwanguyira takunya mukwe awo olamu lwotya. Inshallah. Aduka tupenekanga omawiji. Naam. Naam, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okusooka waliwo abadde akola comment ku hadisi y'okwazina. Hadisi y'okwazina kituufu twaginoonyerezaako wa hatta n'abamanyi bangi bakikkiriza okwazina tekina mutawaana. Newankubadde abamanyi nga Sheikh Albani yajahassana n'abalala ne bakikkiriza. Ekirala mwannyinaffe abuuzizza ku kigambo aky'obooluganda gwe mba ntandika naye kituufu waliwo abooluganda betugezaako kusembeza nga bo basemberayo batukosa omuwa ate ye n'aba nga alowooza omweragirako mu mbeera efaananako bwetyo. Ekyo ekigambo ekikulu nakireseeyo nakyo naera njagala okikoona waliwo ab'eŋŋanda ng'ate mu butuufu bo be boonoona nga bagezezzaako okukusembeza n'okukuyamba n'okukukolera buli kye basobola naye ng'ate gwe osigala oyonoona bwonoonye. Omuntu afaananako bw'atyo tumutwala mu taarifu ya albirri. Albirri kye kino okuyunga oluganda. Okuyunga oluganda bagamba nti huwa iswalu ma amkana min alkhair wa dafa ma amkana min asharri ala qadari ttaqa au bihasbi ttaqa. Kwe kubeera ng'otuusa buli kalungi k'osobola okutuusa ku baganda bo n'okuziyiza buli kabi k'osobola okubaziyiza obutabatuukako naye ng'okikola ala hasbi ttaqa ng'obusobozi bwe bukoma. Kati baga nti waliwo omuntu gw'osobola okuba nga obusobozi bwo tokyasobola kugendawo olw'obuzibu bw'omulabamu. Abamanyi bagamba nti okuyunga okwoyo okusemberayo ddala okubeera nti antaj'alahu fi du'aika osigala omusabira mu dduwa. Nga olaba Ibrahim bwe yamala okulaga nti wakati we n'abaganya okukkiriza taata we nga mwali n'abalala waliwo obulabe naye yagamba yasigala abasabira n'abalala. N'olwekyo tusigala tubasabira osobola okuba nti bw'olaba nti bw'ogenda ewuwe ajja kukukosa muteeke mu dduwa, sigala ng'omutadde mu dduwa ng'omusabira Allah amulungamye, omusabira Allah amugirewo obuzibu ky'omusabira Allah ajja kikuwa. Oba olyawo Allah naye ajja muwa ilhamu lumu ajja mulaga nti mutuufu oyo talina buzibu. N'olwekyo waliwo gw'oyinza okugenda ewuwe ng'ate ye ajja kukiraba bulala oyo sigala ng'omukubira kasimu oba okuba ng'omutadde mu dduwa n'okuba nti oba olyawo kyoyagala omuwa okisobola okiyisa mu maama wammwe oba muganda oba omuntu omulala ne kimutuukako gwe bw'oba osigadde olongoosa nga nabbi bwe yagamba oli nti gwe sigala ng'okola bw'otyo bali ebizibu bigenda kusigala gye bali. Nabbi kye yayita olunyata obanga bw'oyiridde olunyata amakulu ebizibu bijja kusigala ne bali sigala nga gw'ogenda mu maaso naye gw'olaba nga bw'ogenda ewuwe kijja kuba kizibu beera nga osigala omusabira Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekirala Sheikh Abubakar muganaffe abuuzizza ki? Abuuzizza n'agamba nti obusobozi okuba nti omuntu tasobola kusala akiika. Naam. Omuntu aba tasobola kusola akiika olunaku olusooka ago masala baagaawukanamu. Abamanyi abamu bagamba nti ekintu kyonna ekiriko omuwendo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yateekako omuwendo n'agamba mathala tukole astaghfirullah emirundi 3 oba astaghfirullah emirundi 3 oba tawaafu emirundi 7 oba subhanallah walhamdulillah emirundi 3 bagamba nti kiba okukola omuwendo ebeera nawo minanwa ilibada. Tusalira abaana ku lunaku olw'omusanvu oba olw'ekkumi n'ennya oba olw'abiri mu olumu
so mubamanyi mulimu abagamba nti aqiika ekoma omuntu bw'abeeranga ezo ennaku zimuyiseeko omwana we amusabire Allah tabaraka wa taala amusaddakira amukole n'ebirala tasala aqiika ennaku zikoma okwo naye ng'ekigambo ekirala kiriko Imaamu Ahmad n'omusomesa waffe Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqiti yagamba nti tekirina buzibu osalira omwana wo wonna w'ofunidde obusobozi kubanga la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha aya endala la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha n'olwekyo w'ofunidde obusobozi musalire naddala bw'aba tannaweza myaka 15 naye bw'aba awezezza 15 beera nga omuteeka buteesi mu dduwa ekirungi bw'aba akyali myezi emyaka musalire ekirala mu kusala aqiika tetugenze nnyo masala g'okusala aqiika waliwo abagamba ekigambo ky'okugatta abaana n'alinda abaana bawere nti abagatterumu abasalire ensolo oba endiga manye nte ekyo tekikkirizibwa omwana bw'oba ozadde wa bulenzi musalire embuzi 2 bw'oba ozadde wa buwala embuzi emu naye ne bw'oba tosobodde embuzi 2 ku mulenzi nabbi swalla yalagira Aisha Fatima okubeera nga asalira Hasani ne Hussein kabushan ndiga oba mbuzi amwe bagamba nti kikkirizibwa okuba nti omusalira emu n'olwekyo mu bufunze nti omwana musalire wonna ofunidde obusobozi abuuza nti empeera ajja zifuna kubanga wali yali talina busobozi wallahu alam naam yabuziza ku obutenkanya wakati aw'abaana bano ina abaana babiri n'omu mugonvu gyoyo ate omulala wambiriko mubuuza nti akuza atya mbere eyo muba nti naabenkanya wakati waabwe bafuna omusango singa yeekubidde oluyi tetugamba nti yalibadde teyeekubiira wabula ateekewo bulabo bwakulaga nti bannange ono kimumpeesa kuba nti mugonvu kwegamba mimba bitashjii bakiyita mu Warabu kubeera nga abantu abaana bateekamu kasunda baasi n'olwekyo kirungi okubeera nga okikola naye mu mbeera ey'okuba nti obalaga nti ngenderamu kubalaga nti ono akola bulungi nabwe bunaakola obulungi mujja kufuna nga kino kati bwe wabaawo ekyenkizo kyoyagala okuwa omwana oyo beera ng'okimuwa nga abalala tebamanyi naye bw'onoobeera ng'okikolera mu lwatu kijja kuba kiyingidde mu mbeera y'okwekubiira n'okuleeta obulabe naye mu butuufu mbaamu abaana abalongoosa gye tuli okusinga abalala naffe tulongoose gye bali mu mbeera ey'okulaga ng'okikola mu kulaga bali nti ano kyakola kirina enkizo nammwe bunaakola bwe mutyo mujja kubeera nga mufuna waliwo omuganda waffe n'abuuziza ekigambo ky'okwaziina emirundi ebiri nga okukima essola emirundi ebiri naam kikkirizibwa nga bwe twaziina Allahu akbar emirundi ebiri n'okukima esswala nga tukima mirundi ebiri nakyo kituufu kikkirizibwa era bw'oba okirabye tokigaananga kiriko enjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naam sheikh barakallahu fik Dr. Sebo bane wetukuwa chance kukusa dakika wa second sasa inshallah ngine basi kwanga tengera biketi sasa dakika kama 8 yali ya end step ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Narubega Sebia nsinzidde wano Pretoria. Omuntu ng'oli mukulu nga tolina bukakafu oba baakusalira akiika okakatibwako gikola ng'okuze. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Amanya ndogozi Seso Yasir Ahmad wana Cairo, Egypt. Nianza Sheikh wewe masomo mulungi poze kibuzo kyembuuza. Era nga kiri ku asuli ya kuba nti mu Uganda bamune bakadde bafaddala ngolu waka Uganda egamba nti muzadde tasobya naye ati nobeera nga nobeerawo okutakwatagana wakati w'abaana okukwana wakati kuki ku muzadde naye okuba muzadde omulaga nti ekyo kisu kirungi ye n'alaga nti muzadde tasobya ekigambo kyekituufu ensonga eyo eri etya barakallahu fik Yunus Rubega unmute yourself Okay. Rubega kapesa kale akakyamusukuwa tugere ku Samsung S Galaxy H9 bane owanika omukono unmute yourself from your end Samsung Galaxy Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Manya ganza Aida bintu Musa. Nina ekibuuzo kyange kyembuuza. Sinzidde Epsom. Ekibuuzo kyange kyembuuza Sheikh agambye okuyunga enganda. Amanyi n'omuntu wange nga musiraamu.
naye ng'abantu be baavaamu for instance muganda wange naye nga abamuzaala si basiraamu naye nga tugatta maama toyinza okubeera nga muleka n'agatta eŋŋanda ze wadde bali si basiraamu. Tukiwulidde ekibuuzo. Yunus Rubega, speak up. We can't hear you. Akose ku byuma bya Yunus Rubega mugambe tumwadde omusidano naye tetumuwulira. Engeri gye bugenze Yunus Rubega inshallah tunampulira nga okoze ekyo. Umulonde. Mwana fe Shakur. Shakur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wano w'enguudo n'amajjanze Safina n'Akabeba Kyarabu. Badde nina ekibuuzo kye mbuuza ku ky'okuyunga Oluganda. Mwanyinaze yanyiza tatangu to twagamba tetwagala muntu oleete example yeewabwe funa engeri gy'okibuusa nga tubuusa bantu kale nyina eyobibyama nyina oba kitextingirense kakikuprezingira inshallah nkimanyi kikoze nkyogere kale toyogera amannya kale waliwo bagambye nti omuntu waffe ekundi ya omuntu waffe yanyiza wano bataata baffe naye kati tata affe oyo n'afa nga si musanyufu gyali kati famire ne baagala okubeera nga bamutuuza naye bamutuuza ate n'abaddamu bubi kati oyo omuntu bwati bamujajinga batya yanyiza famire ne bagezaako okumutuuza okumubuulirira naye n'abeera nga n'abalala ejjeni emujajinga etya mbirina kambiddemu wano kambiddemu wano ne Sheikh Musa Mukwaya mulaba mwetegefu nnyo okuwulira ansa zonna ze ngenda okuwa ssebo nkutumidde Sheikh Musa Mukwaya Allah akuwe baraka mu nkofiira eyo naam alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sebo barakallahu fikum alhamdulillah inshallah kizene Muhammad Ziwana abalala biidhnillah balaba wano ffenna nga bwe tuli naam ekibuuzo ono Nalubega mwanyinaffe Nalubega Seeguya agamba okwesalira aqiika ng'omuntu akuze abamanyi baga tekiriiko obujulizi kyekituufu tekiriiko obujulizi waliwo abaleeta obujulizi nti nabbi yeesalira aqiika ng'akuze naye si kituufu nabbi teyeesalira aqiika ng'akuze omuntu teweesalira aqiika weesabire duwa kubanga obudde bwa aqiika buba bwaggwako muganda waffe ono Yasir abuuzizza ku kigambo Yasir omuzadde ekigambo ekiga nti omuzadde tasobya omuzadde tasobya fil haqiqa kikwonagana ne hadith nabbi sallallahu alayhi wasallam nti kullu bna adam khata buli mwana adamu yenna musobya buli muntu asobya n'olwekyo omuzadde asobola okusobya ne tumugolola oluusi ate osobola okulaba nga obuzibu buli wakati w'omwana n'omuzadde naye ng'ensobi ya muzadde naye just enjawulo eriwo nti tumukwata bulungi omuzadde kibaga nti omuzadde tasobya bwe tuba tumukwata bulungi omuzadde yenjawulo eriwo ekiraga nti omuzadde asobola okusobya ku mulembe gwa Imaamu Ahmad waliwo omusajja yajja n'agamba nti Imaamu nina omukyala gwe njagala okuwasa naye taata wange ngamba simuwasa olaba otya simuwasa oba muleke Imaamu Ahmad n'amugamba muwase kati abayizi ne babuuza Imaamu Ahmad nti lwaki omugambi bw'otyo ng'ate ku mulembe gwa Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar yalina omukyala ng'amwagala nnyo naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti taata wo aba agambye mute lwaki ate ggwe n'omugamba nti awase nga taata we amugamba
oba omute mukyalawo nga tata we yali amuga mute nga omuvubuka agamba la sigwana kumuta kubanga omukyala munnaddiini. Imaamu Ahmad yaddamu abaali bamubuuza n'abaga nti ayyuna al'ana mithlu Umar, ku mulembe gwaffe ani alinga Umar? Amakulu Umar ye yali atunuulira ebintu na falaasa na kutya Allah. Umar gwe yagambanga nti bamuti yamulanga temuli mu ddiini, naye mulimu abazadde nga yetakwagaliza bwagaliza, mulimu abazadde nga tayagaliza mwana we, alaba bwana awasa, mulimu abazadde naddala abakyala nga gano towasa ate byabadde atulabirira bijja kgenda ate bijja kati. Oluusi abazadde basobola okuba abasobya mu mbeera emu oba endala, naye tubakwata tutya kyekikulu. Tubakwasa bakulu bannaabwe oba abakulembeze ne babeera nga bebabawabula, naye gwe omwana tolumba mukadde wo nakumuvuma nakumutyoboola, kubanga Allah yatugaana uffu yokka wala takul lahuma uffi, ate ebirala mimbabi awula okuba nti yabitugaana. Olwekyo bagamba omuzadde tasobya mu kuba nti reaction gyali, naye asobola okugwa mu nsobi nga yamusobya, then ne tumukwasa bakulu banne. Ekirala omanyinaffe Aisha agamba oli mtu aba alina abantu nga si basiraamu, twakyogeddeko omuntu ne bwabeera mukwano gwo oba ani oba wa luganda oba mugatta maama naye ng'alina abatali basiraamu, abayunge mu ebyo ebitali mu kujeemera Allah, kubanga ebirimu okujemera Allah awo tewali bakuyunga, kubanga abantu abamu batugamba okuyunga naye nga batuyita kusamira, kuzzaawo masabo gaagwa na kuyabya nnyimba ezaaliwo abantu baffe abaafa mu lutalo lwa guuni tuzi nedda. Allah yagantu wa injahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Baba bakusikasika kukola bitakwatagana Allah awo tewali kugonda, awo tewali sila, awo tewali naye bisigadde wadde si basiraamu tubakyalire tubawe bye beetaaga kikkirizibwa mu busiraamu. Muganda waffe Shakuru yagamba nti omuntu senga taata waabwe manyi naffe yabuziza nga agamba nti senga omuzadde yafa nga anyiigidde omuntu ne bagezaako kumuzza ate n'reactinga bubi n'aba nga teyeeyisiza bulungi, omuntu oyo akolebwa atya? Kyetugamba abaganda baga nti nannyini kibi yakiwongerera. Simanyi oba Seka Musa Mukwaya oluganda alumanyi, Seka Abubakar Nsanja n'amubuuja kasawa wano kumpi Kyaddondo, naye nga ekyo kyaluganda nannyini kibi yakiwongerera, ate mmwe munaamututeera munaamuwaani mu nsi muno, mulina okumufaako. Wa luganda lwammwe si mulungi, aliyakitinga bubi, munoonye abantu abamuli okumpi, munoonye abantu abayinza okuwulira ebigambo bye, musigale nga mumuzza bwe mulaba nga agenze wala nga tekikyasoboka mumuteeke mu dduwa, kubanga muyina gwe muyinza okuleeta ate nga ye agenda kubeera nga ayiga wawa n'akubbira wanakutemulira. Bwe mulaba nga afuuse musege, oyo mumuteeke mu dduwa, mubeere nga mumuwa obuyambi mu mbeera efaanana bwetyo, naye temumutera ddala ne mugamba nti tumutadde twamuta, temumuta. Mufune abantu abamuli okumpi babeere nga bagezaako kumuzza. Naamu Sheikh Abubakar. Agamba ki? Abamu n'abasomesa eddiini batabafaako omuzadde oyo omwamagezi. Sheikh Musa ono alina kyagambye wano, senga omuzadde alonda mu baana abamu n'abasomesa eddiini abalala n'atabasomesa ddiini, mulimu neddaffe gye twasomeranga waffe Katumu, abaga ati mmwe muli bawala mugenda kubeera bawalimu. Ekituufu kiri nti eddiini etereeza muntu ku bigenda okumuyamba ku akhira. Kyalibadde kirungi abantu bonna ne bagisoma, abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Ate bw'otunuulira okufa ku baana b'obuwala obubasomesa eddiini kikulu nnyo, kumpi ate kyagala kuyisa ky'abaana ba bulenzi, kubanga abaana ab'obuwala be babeera ku muntu ng'agenda okufa bakutte batya. Abaana ab'obuwala be batereeza amaka, be bakyala baffe. Abaana awaka bwe wabeerawo eddiini ng'eva mukyala amaka gagenda kutereera. Wakadhalika n'ayagala okuwasa, ayagala kuwasa mukyala alina ddiini, n'omubuuza nti eddiini oyina ki? Njagala yakwata Qur'ani, gwe Qur'ani olinako ki? Ogenda okula tabbati, nina tabbati. Tabbati temala kuwasa mukyala yakwata Qur'ani. N'olwekyo bwe tuba twagala okutereeza abaana, n'abaana ab'obuwala tubasomesa eddiini, n'abaana ab'obulenzi tubasomesa eddiini, kyekisinga okubeera ekirungi, kubanga bwe tunaabeera nga abaana ab'obuwala tubasomesezza bagenda twekwasa ku lunaku lwa tugenda osinkana Allah, yawma la yanfa'u maalun wala banuuna illa man ata Allaha biqalbin salim. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. That was Sheikh Adam Senjara about the importance of family ties and the way we need to
raise our children in the Islamic manner. Barakallahu fikum, Sheikh. Wajazakallahu khairan. Sheikh Bakari Sawe was a Sheikh, so and our next teacher, our next speaker, Aish Ahmed Choubre, is already with us, inshallah. So we'll be starting his talk. But can I ask Bakari? Service was the Sheikh, inshallah. Barakallahu fikum. Ebigambo byasomeseza ebikwatagana n'Oluganda, ebikwatagana n'abaana Uganda, n'okuba nti batula Luganda wakati waffe ensonga nkulu nnyo. Hadiisi ezayogedde ebintu bingi byayogedde kigamba ebisendasenda omuntu okuba nti wetangira ekikolo ekyo kubanga abantu tukitambulira musaba Allah abeere nga atuwa obulungamu mu bigambo ebyolwaleero era tubeeredde nga tubimunga ebikwakula. Walillahi alhamdu. Sheikh ddala era nga tusuubiza tujja kukomawo kunkuna inshallah nga tukwetaaga wano mu mbeera ey'okusoma ne mu mbeera ey'okuba tubeeyiziga wakati waffe. Nsaba Allah w'ekitiibwa bonna bakukwasaganyiriza ku mirimu egyo n'abo abali awo n'ab'ennyumba yo Allah abeere nga ab'omukisa mu bulamu bwabwe era abeere nga ateeka otuwadde misaani emirimu egyo ebirungi wabarakuffe. Amiin. Baganda baffe barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tubeebazizza okubeera naffe era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa obulamu obulungi. Ne baganda baffe abathuraya tubeebaza okubeera nti bazze ne batweyungako era nabo babadde live nga beeyambisizza omukisa guno nabo ne batuusa daawa. Tusaba Allah buli ataddemu omukono daawa eno Allah abeere nga atugasa naye atusonyiwe ebitusobyeko ng'abatonde. Tubeebaza mwenna ababadde naffe kutuva lwe twatandise paka lwe tumaliriza ebitusobyeko ng'abatonde. Tusaba Allah abeere nga atusonyiwa abeere nga tujjako ensobi ze tukoze. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight, Alhamdulillah, I am glad to inform you that our next speaker, Aish Ahmed